oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Omwaka gwali gwa 2000 ng'abasinga gwe bayitanga millennium ya era nga waliwo mpozi n'endowooza eteeberezebwa nti ensi lwegenda okusaanawo. Kino nno baakijja ku kabonero ak'engalo ebbiri Yesu Kristo bwe yali ng'asiibula ensi eno n'abuuzibwa abayigiriza bwe ddi lwagenda okudda okubanona. Bw'atyo yabalaga akabonero ka ngalo bbiri era n'abasiibula. Abantu bangi baalowooza nti oboolyawo mu mwaka gw'2000 enkomerero lwegenda okutuuka ensi yonna esaanewo. Era mu mwaka guno ne bannassaayansi abasinga bagamba nti bwe gunaatuuka ebyuma byonna bikalimagezi ziyite kompyuta bigenda kuzikira omulundi gumu. Era bwe twali tuyingira omwaka guno ogwa 2000 waliwo akasiriikiro kangi nnyo akataali ka bulijjo wamma nga buli omu alindirira enkomerero okutuuka. Emyaka egizze gibaawo ensi n'amawanga ag'enjawulo byalinga bijaguza nga naffe wano mu Uganda abantu baayokyanga ebipiira okukuba embuutu okwekulisa omwaka omukadde. Wabula omwaka gwa 2000 akasiriikiriro kaali kangi wabula nga wayiseewo akaseera nga abantu balindiridde enkomerero etuuke n'etatuuka badda mpola ku mirimu gyabwe ne batandika okukakkalabya. Wabula ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa 3 omwaka guno gwennyini ogwa 2000 wabonekayo omumpembe amanyiddwa nga Joseph Kibwetere ng'ono mpozzi yali yeekutudde ku kkanisa y'Abakatuliki n'atandikawo ekidiinidiini mu bitundu by'e Kanungu era ng'ekidiini kino yakituuma Movement for the Restoration of the Ten Commandments, ekivuunulwa nti omugendo gw'okukomyawo amateeka 10 nga mpozzi eddiini eno obumu ku bwali ku bukwakkulizo bw'abagoberezi baayo oba bonna abagyegattako kwe kwali mpozzi okwetundako buli kye wali oyina ng'era ensimbi ezo wazikwasanga omumpembe Kibwetere Joseph. Abantu bangi baatunda buli kimu kye balina mu bulamu ne beeyunga ku ddiini eno kubanga baali bamaze okumatizibwa nti enkomerero yakutuuka omwaka guno gwennyini ogwa 2000. Abantu baatunda ebyobugagga byabwe omwali ebibanja omwali ettaka ebisolo na buli kimu ne bakitunda ensimbi ne bazikwasa omumpembe Kibwetere. Ng'ennaku z'omwezi zennyini 17 olwatuuka omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2000 omumpembe Kibwetere yagamba abagoberezi be nga ensi lwe yali egenda okusaanawo era nga kye balina okukola kwe kweyokya bagende basisinkana omutonzi. Era olunaku olwennyini Joseph Kibwetere yabookera mu kkanisa ng'abasuubizza nti bagenda butereevu ewa Katonda. Omuwendo omutuufu ogw'abantu abaafa ogusinga guteeberezebwa wabula nga baali wakati w'abantu 778 okudda waggulu. Okuva olunaku olwo Kibwetere yabula era ng'abamu bagamba nti oboolyawo naye yennyini yeeyokeramu n'abengeya nga wabula abamu bagamba nti Kibwetere olwamala okwokya abantu bano n'adduka. Era okuva olwo Kibwetere yateekebwa ku lisiti y'abantu abanoonyezebwa poliisi ya Uganda wabula nga ne gye buli kati tazuulwanga. Ku lwokusatu lwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 poliisi y'e Luweero yakwata omusajja amanyiddwa nga Juvenile Lugamba ng'ono abadde yeeyita mutabani wa Kibwetere era nga mpozi yakwatiddwa ng'abadde agenda okuziika omwana omuwala ateeberezebwa okubeera wakati w'emyaka 10 ne 13 nga mpozi ono abadde mwana mujja na nnyina era muyite muwala wa mukyala we nga yabadde amaze n'okumusimira entaana ng'agamba nti agenda kumuziika nga mulamu akooye okubeera mpozi omwana ono ng'amubonyaabonya. Abatuuze b'oku kyalo ekimanyiddwa nga Kirabula mu ggombolola y'Ezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero nga bali wamu ne chairman waabwe baayise poliisi okusobola okutaasa omwana ono. Tugezezzaako okugenderera ku ground tulabe kiki ekituufu ekyabaddewo. Bwe tutyo twasimbudde e Kampala ne tugenda ku kyalo ky'Ekirabula era nga mpozi okutuuka Ekirabula ovugira ddala miles 32 okuva e Kampala ku mmotoka bwe banga tedduka nnyo osobola okuvugira essaawa emu n'ekitundu. Bwe tutyo twatuuse ewa chairman ow'ekyalo ky'Ekirabula mu Zirobwe wamma n'attottola buli kimu nga bwe kyabadde. Chairman w'ekyalo kino Kirambula ekyamazima ekyalo nga kyo tekibadde kibi okutwaliza wamu naye oluusi abantu abajja bakisengamu bagenze tuzuula nga batandise okuleeta obuzibu obumu. Mwaka gwali gwa 2014 ne wajja omwami n'agula ebifo muno mu kitundu kyaffe. Okusooka LC yali eriyemu ng'eva kuno na ku luguudo luli lwamulabyo lwa main akati n'agula ebifo ebiwerera ddala nga 4 mu LC yagula emirundi egy'enjawulo ebifo 4 nga gwakola ko stamp wali tunakutuka mu kiseera ekyo nali sinze ayina stamp nengo oli mu kakiiko naye nga ndi ku kakiiko bakuyita obeerewo emirundi egisinga omungi tebampitanga naddala mu kugula naye tutandika okulaba
abagagga basenga amataka abantu nga batunda amataka gaabwe olwo olutunda wawe gwaleese tomumanya abamu n'endagaano nga bazikolera mu balooya kati 2014 2015 awo omwami oyo atandika okuleeta omuwala waliwo omuwala eyasooka okujja nga alaga nti muwala we era nga tulowooza nti omuwala oyo yaguze era yatandika okuzimba n'azimba ekiyumba kyeyasookerako kiri eri kati mwero si wa Butungulu bagiyita kalinabba eringa ngeri ya pabu ndowooza mu nzimba bwe yali yalowooza mu kyalo kyaffe naye yateekako akayumba kalina y'ensonga lwaki bagiyita kalinabba kakati bw'avaayo n'ayingira neno mu Kirambula nayo n'agula eno mu Kirambula kubanga kiri eri wa Butungulu kati okuva wano ewaffe tuli twali twawula makubo nga erosi zawula kubo nga bw'onojjira ku eryo n'ogamba nti abeeri erosi ndala neno erosi ndala kati baagisalamu eno meyini eyo kakati omwami omuwala we n'atandika okuzimba bw'atandika okuzimba omusajja ng'ajjayo bw'alumu omwami oyo kati bw'ajjanga obw'olumu ng'alaga nti muwala we yenannyini bifeeri bo baali babeerawa mu kusooka babeera Kasangati ekyo nakyo twamaze tukizuula nti babadde nga babeera Kasangati kuba waliwo omukyala w'omukulu nannyini maka ag'e Kasangati yazze awo yatunyonyola nti amaka gaffe amakulu gabadde Kasangati kakati mu ekyo omuwala ono bw'ayali ng'azimba ebiyumba ne bigenda nga bikula bwe yazimba ekyasooka eri ku Kalinabba n'avaayo n'akireka nga tekiwedde bulungi n'ajja wano mu Kirambula ewaffe nawo n'asooka azimbawo ekiyumba n'atakimaliriza nnyo netulowooza twagenda okulaba omusajja kati azze ng'omwami kati avuddeyo kati ng'alaga nti yenannyini bintu omuwala nga takyajja omuwala takyalabika kati olwo omuwala yeekwese omuwala yali mweru naye nga wakitema angeze obanga yenkana ng'oyo tutambudde naye bwatyo era ne sayizi nga tasukka nnyo mu myaka nga 20 omuwala oyo mu nfaanana ye ng'omutunulira bwoti nkulaba ng'alimu omusajja omuganda ng'omutunulira bwoti ng'omulaba ava mu sayidi ki ekyamazima ne kaakati bw'otunula maama ne taata bonna obalaba nga bava western embeera eriwo kakati agamba muwala we era gwaze okugulira eno mu 8 omuwala oyo yali ngajja kakati omusajja bw'amala n'avaayo ne tutandika okumutunuulira naye ng'abantu abakulu nga tabeewa abantu abakulu balirwana ku kyalo awo teyeewa nnyo bantu nti ali mu mboozi anyumya ne bano oba mugenzeewo kati obuzibu bugudde ku kyalo nga teyeetaba nnyo musimaye mu kuziika teyeetaba nnyo simanye embaga emmere yakyamanya ebyo teyeetaaga kumanya kakati bw'amala okuvaayo yenna poloti zonna ze yali alina n'azizimbako ebiyumba ebyefaananyiriza bifaanana bwe bityo kakati bw'azimba tugamba omusajja lyazimba takkirizawo bantu kiki ekiri wano ataddewo ebikomerkomera nga tetugendangawo teyeesembereza muntu yedda mukulu era ab'akakiiko ng'alabanga ffe ndowooza abalabe bibi ayagala abaana abato webale nnyo abali mu myaka emito batasala kujjukira kakati bw'azze bw'agenza ajja asembera mu bantu n'afuna n'ekifo ekirala n'azimba akasomero ako ke yazimba ekimu ku byatwewuunyisa ng'abaana abalaga omukwano mungi nnyo n'abazadde nga bawulira nti mwana wange yandisomeddeko awo akasomero nga kalungi kayizibu si kalungi nnyo naye nga kakatandika naye ng'omukwano gwalaga abaana akati azimbye essomero abaana batandise okusoma obuugi banywa bw'amata bulimu sukaali abawa ebyokulya migaati okubasiibula era nga musaamusaamu asendera ali mu kusendasenda kintu kyekkola ki abasiibula buli omu ne kaswiti kati ng'abaana bwe kuba kugamba nti abaana bandifending abo bo nga abaana akalulu bakamuwa buwi abali basomera ku ssomero lye kati covid ono yali linnyamu kati waliwo mwezi gwalinga naye nga teririmu muzungu tetumanyi tetwalabako ku bazungu be tekwamanya wa sente gyazijja yese kinoomu nga waali alina ne mukyala we Naalongo
akati basulene waffe mu erosi kirambula awo awali enjega olwo bazimba ennyumba ennungi kati era ennyumba ze zeezo naawe bw'oyingirayo nakugamba nti mbadde nsulaawo oyinza okulowooza nti akulimbye kubanga ennyumba ezisingamu zonna mu mizigo gy'oyinza okuyingiramu okujjako ku kalina bba wokka emizigo egisinga tekuli nzigi kubanga mu wano waliwo emizigo giri 13 wano awabadde enjega eyo naye egiriko enzigi 13 kyekiyumba ekyo kyemulabye ekyo kirimu emizigo nga 13 naye ebiriko enzigi biriko ndowooza nga 4 oba 5 biba bingi ebiriko enzigi biyinza okuba nga 5 ebirala tewali naye kiraja we yasookera okubeera ddala era jjo bwe twabaddeewo ng'atulaga waabadde asula kuba bamuleese abakulu okuva eruweero nga nabo bazze kuwagala kulaba embeera kati nga tetunatuuka ku jjo omwezi gwalinga gwakutaano bwemba seerabidde abatuuze bantuukako nga baŋŋamba omutuuze wonno yavudde mu kitundu kyo yazze wa bitungulu ku kalina bba gyasula naye mu nnyumba we yavudde mulimu omwana gwe baleseemu aleekaaniramu alina obulemu bwagw'ensimbu ne baŋŋana naye twalibadde tusala magezi ekyo ekiyumba ti omwana bamuleseemu ne tumanyi endabiri yajja bulabiremu omukazi oba olumu mu wiiki ayinza okujjamu emirundi ebiri ng'aleese emmere naye bamuliko omwo tewali keya tewali tulowooza nti oba tukole tutya ne tuddukirako ku poliisi tetugjewo okugamba nti twafaayo nga kyetunoonya ki nga ffe tumanyi nti bwe bajjamu omwana ne bamutwala ne babeera naye tetulinaako buki tetugenda ku poliisi bwe twatuukayo tetugigamba twandigenze ne twaza ekiyumba kiri kubanga kitiisa tewali ayingirayo naye mulimu omwana eyalekebwamu poliisi ne tugamba tujja kujja omwana yali aleekana mu ngeri y'okulajjana mu ntaase engeri y'okukaaba yakozesanga nnyo ekigambo abaliwana abagamba nti yakozesanga nnyo ng'ayita luhanga wange ng'ayogera naye lunankole ayogera lunankole omwana bamujja eyo yajja muzaale era omukazi ye mwana w'omubereberye abaana be bayina omukazi yajja wano nga yazaala omwana oyo mu musajja omulala gwe tutamanyi omusajja amuwasa alina omwana ajja naye era woono omusajja abadde yakazaalawo abaana babiri nga balongo oyo gwe twogerako yamala n'amuwasa yamuwasa ono abadde nga omwana wa musajja abadde nga mwana wa musajja munne bwe twandigambye mujja na nnyina mwana mujja na nnyina akati bwe twatuuka ku poliisi bwe twaddayo ogwokubiri ne difensi wange nga tugassemu neyali ex kansala bamuyita Kanaakulya Ahmed ne difensi wange bamuyita Lamanzaani netugezaako okulwana ekintu kino omwana ono bamugye mu kiyumba kino poliisi naye bwe twaddayo twalina difensi babiri ne tumugamba nti oba biganye naga twayogedde n'omuzadde taata yakkiriza omwana waali naye bagenda mujjayo ko ffe twandigenze netujjayo omwana naawe n'omulabako ne babeera naye nga tumutegedde omwana mbeera ki gyalimu osi natugamba nti bwe baba batugambye kati baweemu obudde kuba omusajja tumukubidde essimu atugambye taliiwo ajja kudda ku lunaku gundi ajjeyo omwana we twaddayo omulundi ogwokusatu n'agenda n'abikkula ebitundubaali we badde basuubira omwana agenda omulaba ngaomwana bamuzinza mu bitundubaali naye ng'akyassa agenda okwetooloola ekikomera gye kikkoma eri waliyo akatimba awe munaakalaba nga bali mu ttundubaali kubanga ne poliisi eyamugjawo yamugja mu ttundubaali ku ttaka awo so si ku mufali so si ku ki akati n'agenda atuuka ayagala alabe anagambye asimye ekinya kyebisaaniika akisimyewa agenda otuuka mu Entaana ekoze eki yesimiddwa ne bankubira akasimu zaali sawa nga 8:09 nankubira akasimu mangunyo nange natya ne baŋŋamba yanguwako naye n'Entaana ewedde okusima omwana essaawa yonna bamuziika ndotuukayo nga mbabuuza musangawo difensi wange ne bambega bange mbabuuza kibadde kitya nti tutuuse ne ku mwana leero tuweewaddeyo tulinnye tutuusa awali omwana konze kyekyo tiye nenkubira ssentebe lesatu nemugamba mawulire genakuwaŋŋambye omwana bagenda muziika ayinza obutasula kiro kya leero naye n'akolerawo n'akubira poliisi eddako ey'eziroobwe
yavuga buvuzi n'agenda nayo teyafuba mukubi yavuga buvuzi n'agendayo n'abagamba patro yakiriwo akola ku nsonga z'abaana ye n'akisukiramu ne bakubira patro yali erina gyegenze nejja zaali zibula sandooza nga 12 patro netuuka netugenda nesooka tukwata abazadde b'omwana bananyini kikomera kino twasookera ku maama twamusangayo ewaka eri ewa Butungulu netugenda mu Kalinabba twasanga omwami gyali mwenyini ne mukyala w'oyo wekasanga ti ngolo yazze bali omwo naye netumugjayo tugenda otuuka mu kikomera ng'amawulire ge tubagambye nti omwana bagenda muziika nga mulamu nga tewakyali okweganja kuba bwe twaggulawo twamubuuza twagala ekitulese wano ye mwana gwe mulina mundamu ne bagamba omwana ye n'atugamba nti bwe mufuna asanga nga mulamu Katonda n'abaatuya ye yennyini yatugamba naggulawo ati yamanyi omwana ayinza okuba bagenda muziika nti mulwadde ng'omwana takyalina maanyi genatekatolwadde okutuula nga bwe ntunuulidde bwena akati poliisi egenda otuukawo ng'omwana ali awo mu kitundu baaliira kubanga oli eyamukebera nga ali mu kitundu baali yamuzingululamu kutta bujulizi kugamba nti baani abayingidde muno omugagga aleme kwekengera kati okukabira nga bwe yamulese nga bwali nga mu kitundu baali mwali nga yeye omwana mulamu naye ng'akyassa talaaja n'akatakyalina maanyi gonna wadde agasamba olinda bulinzi ssaawa nga wiiki ndowooza oba ennaku nganya katakyalya kubanga yali omugagga yali alinawo bepusi byalunda nga biringa bye bikuuma omwana ono waffe we twatuukira mu kaluumu waliwo pusi 3 ezaali ziri awo naye ng'ejjukira emmere gye baleeta bwe bagiyiwa ku sowaani pusi nazo ziri njala n'omwana naye kati nga pusi ziri emmere jjukira ono aliko ekizibu ku bwongo ndowooza nga n'okuleetagi pusi nga zigimazeewo agenda okuzuukuka ndowooza afune ekirya nga tewakyali mmere kakati tugenda okwetoloola bwe tutyo ekikomera gye kikoma kubanga abakesi bona lina bakekasiza nti Entaana bagiramye tugenda ku Entaana tubagaba oli yafuluma bulungi Yasima ekinnya eyasima ekinnya mu kusooka ye yafuluma bulungi kubanga balina omusasudde n'omusaala asima kinnya kya kasasiro bwanyonyola tuka ku Entaana bakama abapoliisi bagiraba bakola ne bamutwala. Emboozi eno tennaggwaayo wabula tusisinkane mu kitundu ekyokubiri otegeere obanga ddala ono ye Kibwetere obanga ono mutabani wa Kibwetere. Nze SULA SSENYONGA ku lwa BOCAT TV. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.